kalina obupapula namba kweri bwe bwoba okalina kweri ziro musanvu musanvu ttaano kumi musanvu mu musanvu asatu mu musanvu bw'oba oli wa Airtel 0 musanvu nnya emu 0741 82 87 84 05 musanvu nnya emu 82 84 esembyayo 05 kati oyo bw'onoomukubira ajja kugamba nti mwekali oba tekaliimu wandi kati bwengula kati basina kyakinetaaga weetaagamu ebintu bibiri kalisiyamu namunyo ebirala kite omunyu kozesa gw'oyagala oyo akugamba talina magezi lindako kyeŋŋamba kikino ekireetera enkoko okuddukana ng'otaddemu omunyu ogusukka ogulina okugendamu tukwataganya ekyokubiri bw'oba ogenda kukozesa lime stock feed oyo omweyo n'oteekamu atalina kugendamu ekiyumba kigenda kutoba yensonga lwaki onaabuuza nti ayagala omuyigiriza ebyo akusanga wabwojja ku ofiisi tobuuza yisa tuuka mu ofiisi ogambe nzize okusoma kino kuba ojja kusemba nemala omwezi nga ne ku ofiisi siriyo oyo gyali ono gyali oli gyali oli gyali n'oyo gyali ofiisi mulimu abantu abasukka 8 naye abamu balina amalala njagala yisa ondeetedde bonna kyennandikugambye kyennandikuzeemu bakikola ki bakimanyi lwaki nti fe abaana tubateekateeka naye tetubateekerateekera yenjawulo eri mu Buganda wano abaana baffe tubateekerateekera netutabateekateekateeka yensonga lwaki tutunda ebijja naye nze muwala wange wa myaka egi ategeera ennimi 3 amanyi tikeri amanyi fiishi amanyi miiti lwe tufumbye ebijanjala abuuza gwe musawo awi ate kikulu oba amanyi ebijanjalo babiryawa si waka 11 nga tuwa enkoko emmere aba yazuukuse naye njagala mumbuulire abammwe bwe mutambula nabo omusasulira dikoda bw'ojja kulaba katundu kati kumwembyani katundu egwe oba mwana ekyo kyekinyiiza osasulira omwana walabe ki naye omufudde katundu ne rimoti eryawo bw'onooza okuka teekako rimoti olabeka omwana nakulanga obwongo bwa katundu nankola oba abesayidi eri kiba tusinziira nga bakyatuliisa omwana kataiga okutambula 11 agenda naye kutali olaba nti kukama naye muba mumuleka mububise onoozibuka nekyayo ali mu fulasika nekakulaba kali awo ngalo obunani bwenjogera ekyo ababikola nga munyiga navudde wange ngoba ewuwo bwe mba njogeze bubi bino ebijanjalo babiyita semuye ebyabasezi mu luzungu ye jakabini ono bamuyita mukuna alanda naye nga bikola kyekimu mu kuliisa enkoko n'ebyo ekisinga obukulu togenda nabiri genda nabino byosinga otegeera oba ojja kulwala omutwe agala olwalire osobola okwetabulira the answer is yes otya atulira otya
oba omanyi quality bwekyo kyogenda okutabula ne quantity gyoba ogenda okutabula nayo noobanga ogitegeera. Kati akantu kano ako koolaba ako gwe bw'obanga oli mulunzi kambabuuze enkoko zino wano ziwangaaliddewo ani yawulidde kawulimbwe ng'awunya? Mwawuliddeko ng'awunya? Tetulinaamu ffe gye twagalamu kizungu bwe ne bw'oba olunda b'amakuluma teeka togenda kuwulira kuwunya kwonna mu mmere yo, togenda kuwulira kwonna mu nnyumba. Kati okombako ofuuse oyagala ondandika okufuuwa omuganga nagwo tekuwunya nekana naye ng'ekigendererwa mu kyo tukendeeza kuleekaana kw'ebyo kanoko kati gwe bw'oba okaagadde kukabugamye eddagala byonna bibeeramu mu katabo. byonna muno osobola okagula nga kalindi pembe oba n'okagula n'okatabula mu mmere. Singa ekiri wano singa kika singa waleekaana naye nze mbagambamu ekintu kimu. Mukama asooka nyongereyo emyaka emirala emeka? Ebiri. Awo ne bwantwala kiba kitegeeza nti tujja kuba tukoze ekisoboka. Eddagala lino terikuba mpiso. Enkoko efaanana bweti. Ono gwe tuyita nsotoka. Ebanga egenze ebulenga. Ye Newcastle eno. Teriyo ddagala zzungu ligema lijjanjaba nsotoka. Naye ne bwebanga etandise okunyoola ensingo bweti iwe mirweti togyongera gwakubiri. Bweddamu okunyoola ensingo gitwale bulenga oba bulo oba bulenga n'atambulanga naawe. Kati eno ekirina okuleeta ekirwadde kino nnyumba n'enkoko gye zaavanga tezagema. Binyiga eriiso lino lijja kugwamu ekintu ekiringa ekiwunga. Gaba amabwa ne gafuuka amasiro, omusaayi ne gafuuka amasira ne kikwatiramu nga tegolina mukuyita. Kinyige bwoti kivemu, tonyezamu amatunda aga kiggale togulawo. Kati ono gwe tuyita kawaali zeepika omukka n'okisanga eringa baaluulu n'emeera n'amagwa ku nnyindo oba ku luwonzi oba ku mumwa. Kola ekintu kimuggyako awo awaba wakutte engeri y'ebbwa gyako ekyo ekiriko nnyika muno siigawo obusiigi omulundi gumu tozaako gwakubiri bunaagenda okukyenkya nga kikkazi. Kati eno ogiraba eringanga egamba Katonda nti oba ontwala ddi ono y'omu ku Newcastle. Iwe direct oba ziteere mu mazzi. Naye banna kati wano bwe tuba ddamu nga wayiseewo wiiki mmeka. Lwaki? Tubadde nga tubagamba nti ziweere ennaku 3. Ekiziweeza ennaku 3 ng'oluusi tugamba nti muyinza obutakola kye twetaaga. Tutambula ffenna. Lino lyo enkulu bw'oba oyina iwe emiiro bwe buba buto gaba amatonda ameka mu kamwa
bwegaana okwasama bitonyeze mu nnyindo oba ffe mu bantu wano bw'aba tasobola kukuta mubiyisaawa ne lugenda n'afuna ak'okulya. Bwe tuba tugema nga mmwe mu bizungu ogenda n'okwata akadomola bwoti oba ejjupa bwoti assuming eno ye foil ogenda kozesa zungu n'okwata ejjupa bwoti ogenda okutandika okusindikamu empiso nga lino lyojje mu ice lyafudde dda. Yensonga lwaki mbagamba nti ababaguzisa oba ababaguza eddagala ezzungu handling eddagala lino ligema buli bulwadde ng'ogyeko obwenzi. Ezo enkoko ze mukubya amabega temuliimu zzungu lyonna lye twali tukozesa naye ng'amazima amatu professional tuli basawo babisolo naye ne tukola okunoonyereza okwaffe nga ffe ezzungu balijja mu ne tugamba katulinoonye n'abo abazungu be mulaba abajja muno ekibatwala mu mabira neyo kuneeyo gye balulira ebisolo baba tebagenze kulya bisolo baba bagenze kulaba miti ebisolo ebyo biryaki obutalwala. Jjo nataddewo emitwalo 5 kyegamba olyampeerezayo kakirimu oli omusawo ng'akuba empologoma empiso nzimu naye emiddo gye zirya kati gwe bw'oba oyina ente nga muli owulira nga enjoka zizitawaanya oba enkwa ente muko endwadde zemuyita eza Newcastle oba nsoto omwezi kugemamu emirundi enkoko erwadde amaaso ng'eri otonyeza ku maaso ati amatonda aga kuba kubeerako amagwa eyo enyola ensingo nebanga eriko emisimu yensoto tukola ekintu kimu eira okugiwa dairekiti nga ojja bujja mu ddagala oba ogitabulira mu mazzi ligema ate lijjanjaba bwe kuba kugema mu mwezi kugemamu emirundi ebiri then bwe zibanga ogirabanga enkoko eyo efuluma kalinga owa brown obwo buba bukyafu mu mmere ne mu mazzi bwe tuyita obulwadde obuyita obwa coccidiosis. Enkoko bwefuluma kalinga omweru oba aliko ekyeru ogw'omusujja bwe tuyita fall typhoid. Kalimba omutuufu ow'enkoko alina kuba wa gray si mweru si black still black buba bukyafu. Bwe gwebiwawaatira eki ng'omanya nti akabonero kansolo kakazi oba Newcastle. Newcastle taliko ddagala z'okuli mu nnyanja balite ababuze twalizuula okwewaana omu babiri basatu oli ate asoma ffenna tuli professional basabo babisolo netwaluwa tuziyina naye obuzibu ffe twagenda okwesanga nga tukolera bali oba be baatusomesa naye ng'eddagala lyennyini bajja muno ne batwala emiti ono konsepti gwe babaguza kumujja ebweru babitwala ne babikola bye baagala ne babikisa tetubawasenga kati n'eddagala lyennyini balikola mu bintu 5 mu bikoola mu nsigo mu bimuli n'ebibajjo
kati eddagala erya pawuda lyonna balikola mu nsigo nabibali ery'amazzi bafumbafumba byebikali kati nze eddagala lino bw'obanga oze nga akyali eri mu kizungu noŋŋamba enkoko eyiringira efeekeera nti oyo ssenyiga ogenda kugula eriziromycin noŋŋamba naye ate ninamu endala zaaguze kooti kalimba aliko ekyeru yonga omusujja nga tetulasaiki naye ate endala